obuntu obwo wenkozesa obuntu buno eno kirimitingako okukujjanjaba okugemagema okunjinji mu bisolo. Ekirala muyinako we munteeka notisi zammwe nti omuntu asobola ozifuna ng'oba obutabo kujja era tubaaniriza. Sijja kulwawo ebibuuzo byange biri bibiri bye njagala okubuuza era okutegeera. Nze bampita Waswa, nze Waswa Ivan Lubega, nva Bulamu Deputy. Sebo ndowooza nze ntuseemu leeti katono naye nina kye njagala okutegeera, kye njagala onzirizeeyoko katono ntegeere. Njagala kumanya nti omuntu asooka okulunda ebintu ebyo, envunyu ze tulunda, atandikira mu bungi ki era tutandika tutya, nti omuntu ne wabanga gyali eri nti ali Bulamu wansi Kasangati oba aliwa, atandikira ku kigero ki era bungi ki obumuwo amaanyi okubira omuntu nti mpezezza obungi bwe buti. Ekyokubiri, nijja kunsonyiwa mukama wange ntuse muleeti, kye njagala okumanya tukonekitinga kwani nti nnunze ezange zikuze era ziri mu stage bweti, ani gwe nsobola okufuna mugambe nti njagala ntuuke ku kino oba nzirunze zikuze ono ajja azitwale. Eri luddawa eri mukama wange obusibu bwe tukyasanze buli bumu mu maketi tugana ne tujja wano nga bwe tuzze ne tusoma ne tubagamba bannaaye tulunde nti tugenda kulunda. Maketi eri luddawa ne tubagamba bannaaye temusobola kubuuza katale nga temuyina product. Tosobola kugenda n'onoonya muguzi wa ngatto nga tolina ngatto. Akatale weekali ani asobola okuproducinga 300 tons of fresh love on a daily basis. Tani 300 ez'envunyu embisi buli lunaku. Wali akatale weekali tani 300 ez'envunyu embisi buli lunaku. Totale yezaagala. Totale ekola biodiesel. Ebadde mukola mu Kabakanjagala naye tumanyi Kabakanjagala atwala ebbanga ddene okula. Kati ya contractinze naffe. Kati bawo tugoba tubanoonya abasobola okukola tani 300 ez'envunyu buli lunaku. Seba akatale okawulidde kati awo weechekinge. Anti kati yeyo market gye nsobola okukwashuwalingako nti weeri. Ekisoboka golowooza tuli bameka wano buli omu naagenda ng'alunda tani 5. Yes. Kati ffe abantu ba wansi bwe tuba nga tutandise okulunda envunyu, kangeze nze Waswa ndi Bulamu eri wanki mu kacungwa tomanyiiyo nnunze kilo zange 5 oba 10. Ngenda kukola nti okuzitunda. Ekyokubiri nkonekitinga ani agenda okujja azijjewo azitwale tuzipime era ampe sente. That is the market. Market eri ku level gye tuliko era ebeera muffe. Tukitegeera mu kutandika n'abawanisiza emikono abalunzi b'enkoko ne bawanika emikono bwe bati. Naye olowooza baliwo bameka abagenda okuproducing envunyu enkoko zaabwe ze ziconsuming on a daily basis. Tukitegeera nze nsobola okuwa market oba nsobola okusula mu gurupu erimu abalunzi b'enkoko abayitirivu. Market tuba nayo yes, naye nga sinnakutwala wala market osobola osooka ogifunira wano kuba muno mulimu abalunzi b'enkoko, mulimu abalunzi b'embizi, mulimu omulunzi w'enkoko agenda okugamba nti nze nandyagadde okuliisa enkoko zange envunyu naye mpulira interest y'olunda envunyu sigirina. It means gojja bba omuguza. Actually tukola WhatsApp group. Tetwereka bweresi ensonga lwaki tuwandiika tufune amannya ago
Kasangati group mweri gogamba otekayo obutesi nti on Sunday I'm going to harvest nsubira kilo 10 nola obate muri agenda kutwala kilo zo 10 era ojja olaba ka message inbox me how much ukitegera yeyo method yemu gye tukozesa nenga ne method endala gye ziri kuba ku company order zisigala zijja order bwezi naye ekikyatulemeseza n'ekirala consistency oyinza olunda leero nga twakutekako omusajja tulina kala agula mu bitono nga Mr. Sulaiman agula kilo 5 buli lunaku naye bafama be tulina nabo balema omusustaininga kubanga ojja n'olunda n'ogamba ngenda kulunda njagala katale bwodda yeewaka mind ne zikyukirawo ebiyumba ebyabadde ebikalu n'obiteekamu enkoko ngenda okukubira n'ongamba mwana buli kyennunda nange nkyekozeseza sirinaawo bye bibuuzo bye tusinga okufuna ansa ze basinga otuwa nti byennunda byonna mbyekozeseza naddamu olunda embizi ebiyumba byange byenkoko nabizzaamu naye nga maketi ebeerawo bw'oba togifunye nga zikyali mbisi osobola ozidrayinga n'abazitwala nga nkalu weebali. Onsomesezza envunyu ezo ku bisolo byange kirimitingako ku kujjanjaba okungi faamu yange. Ekirala muyinako ku butabo bwe muteeka information yammwe nze asomyeko okulivayizingangako. Ekibuuzo ekisembyeyo kyengenda otandikirako tulinayo zi soft copy oba hard copy ez'obutabo. Yes, tulina akatabo twakatuma guide book mulimu omusomo gwonna okuva ku okuva Kasasiro kale okuva mu katale mpaka ku final product n'enkoko ezikuze formulation eza starter enkoko ezisooka enkulukulu eza wiiki 2 ez'omwezi embizi ez'omwezi ogusooka ez'emyezi byonna information mweri tusobola gikuwa ku soft copy ne ku hard copy naye obuzibu tiimu yange yaleese material teyaleese katabaako naye kasitoli gyesalinze namba buli omu bw'oba nga totaddeko namba ya WhatsApp requesting a registration form otekeko namba ya WhatsApp kuba information esinga tugiforwardinga omwo sira akatabo weekali. Ekyokubiri abuuziza nti bw'awa enkoko ze envunyu tulimitingako ku bulwadde nja okujjanjaba okungi nze ng'omu I person sikyogera from kuba ffe twogerera mu facts kino nkyogera naye nga tekiri mu facts oba mu kunoonyerezebwako. Yes, naye nkyogerera ku kikyendaba. Yes, nti mu kunoonyereza tetulina kikola ekyo naye ku kikyendaba oba tayisi okusinziira ku nkoko z'ennunda. Wala ziri enkoko nazigula za wiiki 2 naye siziriwangako ddagala n'erimu sizigemangako actually munanzonyi wali simanyi bulwadde bwa nkoko nti bazigema oba mpulira buwulire nti waliyo gombola senyiga naye for sure sizigemangako naye it's not a fact kubanga tetwakinoonyerezaako naye nga kyendaba okitegedde ssebo. Tulina era ne veterinary doctor olw'okuba sitambudde naye yalina okunnyonnyola session eyo. Ndi bulungi mukama wange. Okay, omwami ono abadde n'ekibuuzo newanze nnyo mukama wange nze mbadde nsaba kunziriramu katono nnyo ku ngeri gye twawula Kasasiro ku ngeri gye twawula ekigimusa n'envunyu. Agambye ayagala amanye twawula tutya Kasasiro n'envunyu oba ekigimusa mu nvunyu nga tayagala kukozesa nkola yaffe enki eri loko ya kati enkoko zikoze method eri loko nti zo zijja ne zipiikingamu eyo ye method esooka ne kati tulunda broilers tetwagala zigendere mu Kasasiro oyo envunyu zigendere mu Kasasiro. Olaba kali akasengejja osobola oyiwamu bane mulaba kye tukola twagala kwawula nvunyu mu bikigimusa kyekino nti ekigimusa kijja kuyita mu wansi ng'osigaza nvunyu zo waggulu tukitegeera. Yes,
eno method emu zino nvunyu ate kino ndowooza tugiraba ffenna nti kigimusa fimesh kabeera nnyo ku batunda ebijjanjaalo ne boogana mwadiwa yabwe kali akatimba akebindi webiba nga biri erito biti sogi byonna biyiwe katimba twagambye envunyu zino tezaagala musana zo zijja kwenyigiriza mu katimba nga zidropinga wansi ebigimusayo bijja sigala katimba waggulu tukitegedde eyo method ndala waliwo ne gye tuyita self harvest manual harvesting nga bwe kali awo gwe n'osigala ng'oscoopingako top layer byebiwuka tebyagala musana buli lwojjako ak'okungulu kasasiro w'okungulu nga byongera okukka ng'ojjako nga byongera okukka at the end ogenda laba ng'osigaza nvunyu zokka zezo method zetukozesa okungula pozi nga ku kampuni naye wano sagala kugerawo bya kampuni tetulina mashini e vibrating kuba wano tewali ssente saawa zino twagala kozesa available resources tukitegeera zezo method zetukozesa gwe w'enkoko kozesa enkoko zizikukungulire gwagala ziwa ennyonjo kozesa kali akasengejja bw'oba tokozesezzaako kozesa akatimba walakozesa akatimba kozesa emikono gyo gyennyini bw'oba n'obuntu 5 jjako kano eno okaleke nga zikkirira ojje kano eno oleke nga zikkirira zino zijja bazikkiridde okomewo ojjeko tukitegeera zezo methods z'okungula alina ekibuuzo ekirala nga tetunnagenda kukigimusa kufuuka wa lugezigezi naye omanyi nze njagala nnyo okumanya tuwulira mugulira mu ttani tuwulira muguliramu simanyi ki tetunnaba kumanya envunyu kiro abantu bange bambuuza kiro yo ya ssente mmeka envunyu yo ya ssente mmeka tugimanyi kiro y'envunyu ya ssente mmeka kiro enkulu 2,000 tukitegedde nti kiro emu eya zino envunyu enkulu zino ya 2,000 naye kiro ya buno obuto ya 2,000 tukitegedde nti kiro emu eya buno egenda kuwa kiro 30 gwagenda okutunda ogenda kutunda 60,000 nga ogijja mu kiro emu tonnabala ssente zigenda okuva mu kigimusa tukitegedde nti kiro emu ojja gijjamu 60,000 nvunyu zokka ku 60,000 kwogenda okujja ze waguze 2,000 osigaze 4,000 n'abatunzi b'ettaka tebafunangako percentage ya ssente nnyingi bwe zityo gwe genda mu percentage ogambe nti nnono mulimu kyo gulina amagoba nga percentage ya profit esinga ze wataddemu tuli ffenna mpozi erinnya eryange nze Damba Steven n'erya Cuba lyange era nga nze coordinator wa MK movement mu Kasanga Town Council. Nze ekibuuzo ekyange kiri bwe kiti otulaze ebivunde ebyenjawulo ovakado ffene watermelon biki n'otulaga ne eryobubi bw'ente obw'embuzi obw'ebisolo waliwo oli atasobola kwawula nti nsimye ekinnya kyange bwe kiti kitaddemu byonna byetaagisa oli asobola ogamba nti kati ninayo obusa bw'ente n'ayiwamu akkirizibwa okuddira ne biro ebivunduvundu ebimeremere ebiki ebyo ebireeta envunyu okubigatta awamu n'obwo obugundi bw'ebisolo nga bwe tumanyi nti obusa bw'ente envunyu tezijja kuba nnyo ku busa bwa nte kubanga tumanyi bulungi nti ente ya mbuto nnya ate ente esinga kulya muddo omuddo tekuli munnyo biriisa naye ate enkoko bw'obanga olina broiler ogiwa maize brand ogiwa ebintu ebirimu ebiriisa tugenda kukozesa eyo tekiniki envunyu zisobole okusensula obusa bw'ente ofune vali y'ekigimusa nga nnyingi naye zibe nga zikulidde ku busa bwa nkoko kuba bwe bulimu ekiriisa simanyi oba nkola sense mu byenjogera kitegeera nti kwata obusa bw'enkoko obulimu ekiriisa bugatte n'obusa bw'ente
obusa bw'ente ekiriisa kirimu kitini, era bw'onaaliisa obusa bw'ente plain, envunyu tezijja kukula nnyo ng'aliisizza obusa bw'enkoko. Kwata obusa bw'enkoko butabudde busa bw'ente, envunyu zikulire ku busa bw'enkoko naye nga zikuyambyeko n'okudicomposinga obusa bw'ente. Tukitegeera? Tutabula, tukola ekivugutu. Gw'oba otabudde miyembe, wotameloni, busa bwa nte, bwa mbizzi, bwa nkoko, gwe bitabule wamu. Ojja kufuna value fertilizer nga nnyingi naye ng'envunyu tezibenefetinze nnyo mu busa bwa nte. Tukitegedde?